kale kakati olunaku lwaliro Edilisa Kenzo Musuuza ali kololo ku cricket oval. No. Si cricket oval. Onsaasire ngasse. Mutansaasire kimwe mujja okubula mukitegeere nti nze ngasse mumanye airstrip ye. Soko olinde ekyo kifaananyi kyaddi. Ekyo kya jjo. Ngaleeta jjo Harmonize yadde atuuka. Ne badde atuuka. Kati abayimbi balina okuyimba bali international balina okujja baatuuse dda. Mampi yatuuka. Era ne mmanyako nti Martha Mukisabe yamulaba bw'ati n'amwekwata n'amugamba bulijjo gwe nninda. Badde nsaba ogimpe ey'amaanyi. Yiga yafuna mu makula. Monange makula ga bujengo. Wallahi yamufaananye n'amulaye. Era bannaye anti Susan tokkiriza musumba kusembera gundi Mampi. Ayinza omuyita abiye. Waye. Olowooza baba tebatumanya abantu baffe muleme kisusa. Kati omwami wakutegeerera. Nnyo anti ku ddoboozi. Nnoda kati gambe osirise nga mukono gwe gutambula. Kalina waakwata. Nagambe no yingine si yewange. Katubalekera ebintu bino tubalekere ne show yada ate tubenga tunasisinkana omulundi omulala. All right. Good morning. Hi, how are you? Good, thank you. How are you? Good. We are very happy to see you in Uganda. I'm so excited. I'm an artist as well in Uganda. I have a song with Lady Kenzo. Yeah, Sabo. And hopefully we can as well go to studio together. I'll be. Ne collabo on Sabie.